fahiya kalhijara emitima ne gifuukira ddala ng'amayinja au ashaddu qaswa oba okusingawo ne mu bukakanyavu ne gisinga ku mayinja. Wa inna min alhijara mazima ddala mu mayinja mulimu lama yatafajjaru minhu al-anhar aga agayinza amayinja okubeera nga gavaamu emigga ekibeera nga kimanyiddwa nti omugga guno guva mu jjinja gundi. Wa inna minha ate ddala mazima mu mayinja mulimu lama yashaqqaqu agayinja agayinza okwatika fayakhruju minhu alma ne mubanga mugo muvaamu amazzi. Wa inna minha ate era ddala ne mu mayinja mirimu lama yahbitu min khashyati llah agasobola okuwa amatuka waggulu ne gayiika wansi ne gagwa olw'okutya Allah nga Allah subhanahu wa ta'ala we yagamba singa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin singa Qur'ani eno twali tugissizza ku lusozi wali badde ng'osobola okululaba nga lujjudde okutya la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati llah wali badde ng'osobola okulaba olusozi luno nga lujjudde entiisa n'okutya nga lujjudde okubeera nga ekitiibwa kya Allah kiruleetera okweyasaayasa olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Yegwe tojjukira Musa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamugamba tunuulira olusozi luli fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani bw'onoolaba nga lutebenkedde mu kifo kyalwo ng'okakasa naawe ojja kundaba. falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka Allah bwe yamala okweyoleka eri olusozi olw'ekitiibwa kya Allah olusozi lwonna ne lubeera nga lweyasaayasizza. Musa naye n'azirika n'agwa eri bwe yadda engulu n'akakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala tasaanye kuzannyirwako. fama Allahu bighafilin Allah si yeesuliddeyo gwa naggamba amma ta'malun ku ebyo bye mukola abassa akasiiso naye essaawa bw'eneetuuka mujja kukitegeera nti yali tagayadde. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. oluvannyuma lw'ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byazza ayogera agamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba afatatma'una abaffe mukyayinayo essuubi mukyayinayo omululu nga mululunkanira abayahudi abaava mu babani Israil abaliwo olwaleero mu Madiina nga be baana baabo bwe tuzze twogerako okuva emabega n'emputtu y'abakadde baabwe nga bwe mugiwulidde gyenvuddewo abakadde baabwe nga bwafaananye. Kaakati oluvannyuma lw'okuwulira ebyo byonna afatatma'una mukyayinayo essuubi ayu'minu lakum ti abantu abo bayinza obbakakasa bayinza okubakkiriza ne bakakasa kye muliko ne bakakasa eddiini yammwe oluvannyuma lw'okumala okutegeera olugendo gyenvudde waabwe be bajja batawaanya Allah ne bannabbi be. waqad kana fariqun minhum jukira nga ate mu bo mwe mwali egguruupu yasma'una kalama Allah ey'abantu abaali bawulira obulungi ebigambo bya Allah ne babitegeera. thumma oluvannyuma lw'okubitegeera yuharrifunahu nga babikyusa ne babijja mu kkubo lyabyo ettuufu ne babikwasa amakubo amakyamu bo ge baagala. min ba'di ma aqaluuhu oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okubitegeera kigambo kya Allah nga bwe yali akyagala baakijjanga mu layini Allah mwakyagalira. oluvannyuma lw'okukitegeera obulungi oluvannyuma lw'okubeera nga bakitegedde ekigendererwa kya Allah ne babeera nga bakyusa ekigendererwa kya Allah ne bakikyamya ne bateekawo ekyabwe. wahum ya'lamun nga nabo bakimanyi nti kye bataddewo Allah si kyayagala wabula nga bakikakasa nti Allah kyayagala bakivuddeko. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم
فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وإذا لقوا الذين آمنوا abasajja b'abayahudi bwe baasisinkananga abakkiriza kubanga ne mu bayahudi mwalimu abannanfuusi mu buyahudi bwabwe nga balina oluyahudi ng'aye neeno beeyagala okwefaanaanyirizaayo ng'abaliyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa idha laqu alladhina amanu bwe baabanga nga basisinkanya abakkiriza abayahudi abo abayudaaya abaalinga mu Madiina qaalu nga babagamba amanna naffe tuli bakkiriza nga mmwe naffe twakkiriza dda ebyo mukkirizaamu naffe bitukkiriza Muhammadi tumukkiriza nga bwe mumukkiriza. Wa idha khala ba'duhum ila ba'din naye bwe baabeeranga balinako we bali mu ngeri zaabwe bo bokka bokka Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwe babanga bazze eri mu lusirika lwabwe ba'duhum ila ba'din ng'abamu bazzeeyo eri bannaabwe endiga zizzeeyo eri abasumba baazo qaalu nga babagamba abasumba atuhaddithunahum musazeewo okubuulira abantu ba Muhammadi bima fataha Allahu alaykum Katonda bye yali yabasumululira ne mubitegeera bulungi nnyo nti ddala ebintu byali mu Bayibuli byali mu Tawreeti ebiranga Muhammadi yabitubikkulira. Katonda bye yababikkulira ebyo bye Allah subhanahu wa ta'ala bye yabategeezaako ne mubitegeera obulungi ne mubikkulirwa okubeera nga Nabbi Muhammadi mumumanyi bulungi mu bitabo byaffe nti yalangibwa. Musazeewo okubeera nga mubibuulira abakkiriza abagoberera Muhammadi ne Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne mutuuka n'okumubuulira nti mu bitabo byaffe waliyo Allah yakututegeezaako naye bakama baffe baakweka bukwesa obubonero obwali bukulanga. Musazeewo aboogera ebyo bye bakulu b'eddiini babagamba endiga zaabwe ez'ennanfuusi ezigezaako okubba ebyo ebyali mu bitabo ebituufu ebyakyusibwa nga babagamba naffe tubikkiriza era mu kitabo kyaffe eryo kyonna kino. Kati abakulu b'amadiini bwe baabeeranga bazzeeyo eri abagoberezi baabwe nga babatulugunya timuyinza mutya okunyumiza abantu abo ebintu Katonda bye yababikkulira ne mubeera nga ffe twabikweka tetwagala babitegeere mwagala mutya okubitegeeza abantu abo liyuhajjukum bihi inda rabbikum bajje babalumirize nabyo nga mutuuse wa Katonda wammwe nti ddala ebintu ebyo gaali mazima oba gaali mazima lwaki temwakkiriza. Afala ta'qiloon ndiga mmwe temuyina magezi. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون abantu abo tebamanyi أن الله يعلم ما يسرون nti Allah amanyi bulungi bye boogera nga bali mu kyama waba yu'linuun n'ebyo bye boogera nga bali mu lwatu. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومنهم مبو أميون ملم باتكاوي abatamanyi kuwandiika yadde okusoma la ya'lamuna alkitaba abasajja abo abatamanyidde ddala na ku kitabu bwe kitambula. Basajja battu babasomera busomezi tebabakkiriza kubeera nga beesomera ye n'okwesomera kwennyini nga tebamanyi tebasobola kwetuukirayo kwetegeerera babategeerera butegeerezi ne babagamba bye muwulidde Mukama yabyogera naye nga tebaba kyansi kubeera nga beerowooleza illa amaniyan okuggyako ebisuubizo obusuubizo ne babasuubiza nti bwe mulikola kino muligenda mu ggulu bwe muli bamukoze kino muligenda mu ggulu. Baabanga tebamanyi kuwandiika tebamanyi kusoma singa baali bamanyi okuwandiika n'okusoma oboolyawo baali etegeeredde. Wa inhum illa yadhunnuun nga ddala mu butuufu abantu abo tebalina mulamwe mutuufu kwe bali okuggyako okuwangaalira ku birowoozo obulowoozo eby'abantu endowooza y'abantu gye babagamba. Basajja battu nga nabo bakola tebalinaawo mukisa gwa kwerowooleza
tebalinawo mukisa gwa kwesomera wabula babasomera busomezi ne bababuulira ne babasuubiza eggulu eritaliyo ne babeera nga ebintu bye bakola bali ku birowoozo by'abantu bye beeterawo obweteezi singa baali bamanyi okwesomera baali badde beetuukira kubanga yeetuukidde tanywa matabangufu. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل أكووبا فويل إبووب نبيبونيرزو فويل أرسنيور لمجهنم للذين الله يلتقي كرابو يكتبون الكتاب بأيديهم أبوانديكا ebiwandiiko n'emikono gyabwe thumma oluvannyuma yaquluuna ne bagamba hatha min indillah bino bye tuwandiise byava eri Katonda ne bagamba nti bino bye tubawadde ebigambo bya Katonda so nga bigambo by'abantu abaatuula wansi ne beewandiikira ebyabwe liyashtaru bihi thamanan qalila nga baagala beefuniremu omuwendo gw'ensi guno ogulabika nti mutono nnyo tegusobola kubeerako kye gugasa muntu. Fawailun lahum akabikali eri abantu ab'ekika ekyo abasuula ebya Allah muguluka ne bapangawo ebyabwe basobole okubeera nga beefuniramu ebyobulamu bwakiyita mu lujja buno obw'ensi. Fawailun lahum mimma katabat aydihim okuwooba kuli eri abantu abo okusinziira emikono gyabwe bye gyawandiika. Wawailun lahum era okuwooba kuli eri abantu abo okutali kwa mulundi gumu mimma yaksibuuna okusinziira ku ebyo bye bajja bakola mu bulamu bwabwe buno obw'ensi. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا ببابا ما abantu aboogera وقالوا ببابا gamba era mu bye bajjanga bawandiika mu bitabo byabwe bajjanga bawandiikamu ebintu ebitalina mutwe n'amagulu nga boogera nga bagamba lan tamassana nnaaru omuliro tegugenda kubeera nga gutukombako illa okuggyako mpozzi ayyaman ma'duda obunaku bubalire ku ngalo obwo bwe tulimalayo mu muliro obwo obwali mu kaseera bakadde baffe we baasinziza ente omwezi gumu n'ennaku 10 z'ennaku 40 Musa ze yamala ng'agenze okufuna obubaka ezo mpozzi bwe kiribeera nga muliro kutwokya tegugenda kutukombako bbanga ddene nga Muhammadi bw'agamba sallallahu alaihi wasallama wabula zigenda kuba nnaku mbale bubazi nnaku 40 bakadde baffe ze baasobezaamu. Kul bagambe babuuze atakhadhtum inda Allahi ahdan mwakola ne Katonda endagaano ku nsonga eyo gye mwogera nti temugenda kuyingira mu muliro okuggyako ebbanga ttono ng'endagaano eyo mwagikola ne Allah falan yukhlifa Allahu ahda mulyoke mukakase nti Allah tagenda kwawukana na ndagaano ye eyo gye yakola nammwe. Am taquluuna ala Allahi ma la ta'lamuun nandi kimusazeewo okwogera ku Allah bye mutamanyi nga mumala googera mumala gagwa na bigambo temusengejja bye mwogera. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى وواو من كسب سيئة متي النار كل كبي وأحاطت به خطيئته كبيرانغا كمويتولودde ekibi kyekyo kye yakola n'afa nga tatteenenyezza ekibi kyekyo kye yakola ne kimala okumukakatako kyonna mu ssera. Faulaika ashabu nnar abantu abo be bajja okuyingizibwa omuliro abalifa nga tebeenenyezza bibi byabwe kubanga biribeera bimaze okubeera nga bibakakaseeko ebibonerezo by'ebyo bye baakola. Hum fiha khalidun
beba bagenda okubeera mulira emirembe n'emirembe. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات نيابا بكرزا kubuno bulamu bw'ensi ne babeera nga bakkiriza nabbi Muhammad ne bagoberezaako ku bukkiriza bwabwe okukola emirimu emirungi. Ulaika ashabul janna, abo be bannannyini kuyingira jjana. Hum fiha khalidun, mwe bagenda okubeera emirembe n'emirembe nga tebagenda kufulumizibwamu. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل مجكريج سيرا wetwakolera endagaano ne babani Israa'iile yaffe ne tugikwata ne tugikuuma ggulugulu. Yali egamba etya? Endagaano yaffe yalimu ebigambo bino wammanga: la ta'buduuna illa Allah, temuddangayo okusinza okuggyako musinze Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Eyo endagaano gye twakola nabo. Wa bil walidaini ihsaana, n'abakadde ababiri okubayisanga obulungi. Wa dhil qurba, n'ab'eŋŋanda okubeera nga mubalabawo, okubayamba nga balina obwetaavu, okubeera nabo mu ngeri zonna. Wal yataama, ne bamulekwa okubayisa obulungi, ne mutabalyako byabwe, ne mutabatulugunya olw'okuba tebalina ayamba. Wal masaakiini, n'abanaku okubeera nga mubalowoozaako, mubawe kweyo emmaali Allah subhanahu wa ta'ala gye yabawa. Waqulu linnaasi husna, mwogerenga n'abantu mu njogera ennungi, ng'era mwogera ebigambo ebitabanyiiza, nga temubakudaalira n'okubeera nga mubajerega. Waqimu salaata, muyimirizeewo esswala mu biseera byazo. Wa atu zakata, mutoole zaka mu maali yammwe, mu by'obugagga Allah bye yabawa muggyemu omusolo gwe nga bwe yali agubalaaliseeko bwe mugumanyi. Summa, oluvannyuma lw'ebintu ebyo byali mu ndagaano, tawallaytum, mwesuulirayo ogwa naggamba, illa okuggyako qalilan minkum, abatono ennyo mu mmwe abaasobola okunywerera ku ndagaano gye twakola ne babeera nga bagyekutteko nga bwe yali egamba. Wa antum mu'ridun, abasinga obungi mmwe mwali nga mwesuuliddeyo gwa naggamba ku ndagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugamba ebintu ebyo, abeere nga Abayahudi bano bawangala nabo mu Madina, abeetegereza oluvannyuma lw'okutegeera gye nvudde waabwe nti teyali mulungi ku mateeka ga Allah, teyali mulungi eri bannabbi ba Allah. Enkolagana yaabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala yalinga yakumenya ndagaano zaabwe ze baalinga bakoze ne Allah, naye teyeeyibaala nti obudde bwonna bajja kumenya endagaano ze zanaaba akoze nabo. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وإذا أخذنا ميثاقكم، era mujjukire lumu bwe twakola ne bakadde bammwe endagaano, ng'egamba endagaano yaffe gye twakola nammwe. Allah subhanahu wa ta'ala abagamba endagaano eyo endagaano yakolanga nnyingi nabo naye nga bazimenya, kati ng'atuleeterako ezo ezimu ezaalingawo, wadde ng'ate zonna teyazimalaayo, naye nga bino byonna byali byakuyigiriza nabbi Muhammad nti Abayahudi boogenda okuwangaala nabo mu Madiina si bantu ba musaago ku mateeka ga Allah, tebagalabamu ka buntu. Allah subhanahu wa ta'ala abakubulira bategeere nti battanga ne bannabbi nga tewali nsonga ntuufu gye babalanga, naawe osobola okubeera nti kijja omanyi obeere nga obeerinda. Wa idha akadna mithaqakum, mujjukire we twakola nammwe endagaano. Endagaano eyali egamba etya? La tasfikuna dima'akum, temuyiwanga emisaayi gyammwe, amakulu temuteekangawo entalo wakati wammwe ne mubeera nga muttiŋŋana. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba era mu ndagaano eyo, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, temwejjanga mmwe kennyini mu mayumba gammwe, temugobanga bannammwe kennyini
mu bibanja byabwe, mu mayumba gaabwe, mu bitundu mwe bawangaalira. Thumma aqrartum, oluvannyuma lw'ekyo endagaano eyo mwagisimbako amannyo ne mugikkiriza nti mujja gikuuma butiribiri, temujja gimenya. Wa antum tashhadun, nga nammwe mu kaseera awo mwaliwo nga mulaba nga mukakasa endagaano eyo, mwagikakasa ne mugikkiriza ne muba bajulizi kuyo nti twagikola nammwe. Era Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza nti mwaliwo ne mubeera nga mugikakasa, ne mubeera nga mutukakasiza nti mujja kubeera nga mugikuuma. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون